Eno y'embeera eyabadde mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka akawungeezi k'eggulo. Abatuuze ababadde bataamye obugo bwe baatwalidde amateeka mu ngalo ne balima embooko ababadde bazze okwerula empenda ku ttaka lyabwe. Abakubiddwa kigambibwa nti babadde bapangisiddwa kampuni y'eby'ettaka eyitibwa Luba Properties ey'e Masaka. Abatuuze batubuulidde nti bo balabidde awo kiweetiye nga kisonze nga kitandika kuwalakata kyokka nga tewali yababuuliddeko nti kino kinaabaawo. Bano baggyeeyo emiggo n'amajambiya era batubuulidde nti waliwo n'amasasi agaavuze ng'abatuuze balumiriza abakozi ba Luba okubanga be babadde n'emmundu. Ekyaddiridde batuuze kubawereekereza mayinja okutuusa lwe bazinduukirizzaako abamu embooko n'enyooka. Obuyimba bulinga busatu bwonna bwe tumaakiriza obulungi mwe bavudde ne baggyayo eŋŋoma ne batandika okubagwa nga mujje mayinja ne gatandika awo nga ffune teri kiraga twagana bakuba tetulina jambiya teri kye tuyina. Ndi mulwadde bankubye bakubidde kyati batuuze bankubira tebagakwata ku bintu byabwe mbukoonoona. Ennimiro ezisinga weetiye yaziyiseemu nga kino kye kyatanudde abatuuze okugiteekera omuliro. Nga twakita bagyokeza tugizikiza ntufuna amazzi ntugizikiza bonga badduse bagenze dda olabye poliisi ne badduka ne baddayo wansi. Abatuuze balumiriza nti ettaka lino baaligula ku mugenzi Emiliana Nakalema kyokka ng'omu ku baganda b'omugenzi ali mu kukozesa lukujjukujju kulyezza. Yali abantu babiri Nabuufu ne Nakalema. Nakalema yo Mukama n'amuyita n'afa kati ne balyawulamu kati erirye n'alitunda eryona ne lisigalawo eryona omugenzi nesigala kati byasigalawo kati nono agamba nti oli bwayafa ndikoze nalyo ndyaga kulyeddiza. N'abaana b'omugenzi nabo balumiriza maama waabwe omuto okubatigomyanga olutatadde. Muganda wa maama waffe ensonga akyabikaanya kuba yagamba teri mwana agabana ku bukojja ate nga n'abakazi babo babeera bakolera abaana baabwe so ate bakolera kika kyabwe. Batandika n'okkaanya ebintu ebyali ebbala ebitali mu ino ttaka. Tuli wano okubeera nga tukakanya embeera ebaddewo tulabe kino kivudde ku ki lwaki abantu beegugunze ate okubeera nga batuuka ku kino okutwalira amateeka mu ngalo. Akulira kampuni ya Luba Properties Moses Lubuulwa yagaanye okulabikira ku kamera zaffe wabula n'atutegeeza nti ettaka lino lirye bwoya kubanga yaligula ku bantu basatu abalivunaanyizibwako. Guno si gwe mulundi ogusoose abapunta n'abeerula empenda z'ettaka okukubibwa abatuuze nga babalanga okwagala okubabbira ettaka lyabwe. Enkaayana z'ettaka mu ggwanga naddala mu bitundu bya Buganda zeeyongera buli lukya.